President wa Rotary District eyakenda 2013 mukyala Anne Nkuutu asiimye emirimu egikolebwa Katikkiro era alaze nga emirimu gy'akola bwe giga obutereevu mu birubirwa eby'aba Rotarian era ebisaanidde okulowoozebwako. Culture and progress and your leadership, Ssebo w'ekitiibwa, has been instrumental in driving initiatives that promote social welfare, education, healthcare, and economic development. These efforts align perfectly with Rotary's areas of focus, and our collaboration is yielding remarkable results. Ono okwogera bw'ati asinzidde mu nsinkano gye babaddemu ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga e Mengo. Ono era alaze ng'akadde kano essira bwe balitadde mu kutaasa obutonde bw'ensi era nga ababakkiririzaamu babakalaatidde okusimba emiti ng'emu ku nteekateeka ez'okutaasa obutonde bw'ensi. In this Rotary year, we are re-emphasizing the environment, and we have asked each and every Rotary club to plant trees in whichever activity they're undertaking, whether it is in a school, whether it is in a health center, or whether it's in a forest, as we're doing under Ekibira kya Kabaka. Bano banjiza n'ebirowoozo bye balina okuteeka ekibira mu Lubiri Lwa Mengo era nga enteekateeka eno bagiwadde ebbanga lya myaka 2 ng'emaliriziddwa. Bajja kusobola okulabirira emiti gino mu bbanga lya myaka 2 sobole okuba nga gyetengeredde emiti gye bagikwase. Awo nno bagirekere ng'enkola ya Rotary bweri nti bwe bakola project olulaba nti eyimiridde yeetengeredde bagirekera bannanyirwo ne basobola okwongera okugitambuza. Mu buufu bwe bumo balaze n'enteekateeka gye balina ey'okudduka awamu n'ebyenjawulo bye bataddemu okulaba nga enteekateeka eno eggwa mu bwangu. Tugenda kusooka okukuba olusiisira lwe tugenda okutambuliza ennaku 2 olw'obulamu gye tuyise Medical Expo olujja okutandika ng'ennaku z'omwezi 24 olw'omukaaga ng'emisinde gya nkeera. Nga essira tutadde nnyo kwongera okumanyisa ebikwatagana ku bulwadde obwa Kkookolo. Katikkiro Charles Peter Mayiga ayaniriza enteekateeka ya Rotary okuzza ekibira mu Lubiri Lwa Nnyinimu era n'ategeeza nti kikulu nnyo okuddamu okusimba emiti awamu n'okusimba emiti mu bifo ebitabeerangamu miti era n'abasaba bakozese amaanyi ge balina n'obusobozi okulaba nga obutonde bw'ensi butaasibwa. You should use your soft power as Rotary, because you are very influential people, to protect the environment of this country, to force the hands of those in power to protect the environment. Why should anyone pretend to be an investor by coming here to destroy our country and building a mineral water factory in a swamp? Abawadde amagezi okusoosowaza ensonga emu n'okugiwa ebbanga eggere mweteekeddwa okuggwera okusinga okugiwanvuya. Idea. But can you imagine if from 2010 Rotary had decided that for the next 5 years we are focusing on the cancer? It's a massive project worth millions of dollars. I think you would have accomplished that in about 4 or 5 years. But then, of course, there was the blood bank, Emmanuel Katongole, all different programs, all beautiful. I love them. I'm just giving you a piece of advice as your friend. N'ensonga ey'okudduka mu nteekateeka ey'okulwanyisa Kkookolo naye asuubiza okugiwagira. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 oluggulo.